azesala agende port munene amusalira olwasi bane bano baba kali fort ogenda yote kalinya basi yammeka mukaga kifu amadda yammeka etano zemmeka ina kusente nyingi Wabaka ni COVID yapitamu. Ali COVID yali wamoweka. Yapitamu. Abatolo bafunye olaba ne government bawa mirimu. Wali babye mutolo ngambega. Kitotegeeza bega singa. Omutolo ngambega. Amoto. Omuganda yembega munyankole mu Lugwala. Bwe bamutuma akubege atula n'eri waggulu nga goli awo tumanyi nti wali akutambuliza poliisi. Omutolo kwolwo nyiri omumanya. Omumanyi ota naawe. Kizibu nnyo. Omutolo ng'akisitede mukwata mpola. Twaze mushe bantu b'enkubege. Ati omutolo. Shewedde. Obiganzi. Shewedde. Nzira wange. Kwese watewo otambulira mu kiki. Tokimanyi byembega. Oli mbega. Nakabundu kaka. Tambula nkongere. Bikwata kuteeno. Sobola nze njala y'eggwanga lyaffe Abaganda. Abaganda mwebiriko mugalo wamu Abaganda. Ffe tusinga empisa. Naye kyaleeta empisa kyaleeta bubbi. Ekyo kiwerako n'obujulizi kuba nasomako n'Abaganda. Abaganda basinga bonna balina empisa naye obubbi. Kati wasoma nabo bakubba biki? Omuganda mubba kifeere nga kikyali kibisi. Ne mukitereka awantu ne mugamba tutwena kumeka. Muteesa tutwena kumeka. Tudde tukirye. Omuganda addako olwo lwennyini lwe mukiteese. N'akijjawo. N'akijjawo wakikwese n'atambula mpolampola n'akikweka nga wali awalala. Kati omanyi otaba yakikweka. Ate nga n'akakuba okalaba. Oli musiru ate bakakuba okalaba ng'ogenda okijjayo. Ate otya mugezi wano apamawo. Olonye maali esowera nga zigoba nga bakanga tufene. Naye ate amooti. Ennaku ssatu zigenda okuyitawo omuganda wunyafere emirimu mwana. Amooti oli mutuufu Abaganda babbi. Olaba erisaaki yafuluma. Ani yagikola? Abamerika bakola akuuma kakwata babbi. Ne bakaweereza mu nsi zonna ne kabakwata ne kabamalayo. Ne bakaleeta mu Uganda. Bakasookeza mbalala. Mu dakika 5 kali kakuta babbi 8. Ab'ente. Ne bakatwala e Busoga. Mu dakika 5 ne bakwata babbi 5. Ab'engano. Ne bakatwala eggulu. Abalugwala si babbi kakwata mu Lugwala ogwo. Omuyekka. Era wewuunyi nga mama we Muganda tatwaye mu Lugwala. Alimu Akaganda. Alimu akasaayi kali. Ne bakaleeta wano Emmengo ku Lubiri. Ku Ngalabi. Kakwata Abaganda. Mu dakika 5 baali bakabbi. Akuma kenyini. Kenyini. Nakati kalabikanga. Omuganda wattambula ne bwoba omukwana mukwanyi ng'oyimiriddeyo naye ali eno akulaga amayina ennyonyogeze. Nga simutuukiridde. Omukwana mukwano oyimiriddeyo ate nga n'emyaka 5 okudda waggulu. Nga nze ndi eno. Nakulaga amayina ennyonyogeze. Yeebaleko. Kale baabo. Bakuyitaani. Ani? Zaalwange. Obeera wa? Wangi? Kiwangala. Kiwangala. Iwe oli mulungi. Webale kusinga. Olina n'obulemu. Byakika. Osoma? Era asoma. Osoma. Wangi? Ntina miryango. Siri abalenzi ebyo. Emmanji waayo. Olina emyaka emeka emituufu? Ngenda kweza 19 era olina omukisa ne poliisi esobola okukwata difaayo omwezi. Mpulira eddoboozi. 19? Wazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa mu 62. Oli muto. Binayisa baatutulugunya. Banayise emyaka 14 gy'olina. Sembera n'onkweweeka. Leka munayinze nnyina ensobi. Leka naawe. Sisobola kudda. Lekera yaye maama Mukama Katonda waawe. Ngambye eno. Mulimu oti. Omuganda wattapu ne baba yeetunda. Yali akubisa mpisa. Empisa weziri. Akubisa mpisa ate kati osanze ebintu byakyukamu. Ne mukwetunda be bakabaka. Beyiyo obukodyo. Ze baata bakozesa bigambo bibyo oli kubibyo. Anko jangu tukole shoti balongo. Mugambo bibutama. Bakuwaana balina customer care anko ate ekali ku Mulugwala. Omulugwala lya anko talikuyitayo. Ng'omulugwala yeetunda. Takuyitayo ya anko. Ng'abadde empitawo. Birala ate bagenda okujja n'okwetunda asigala atolotooma. Ajja atolotooma. Ajja atolotooma ezo gyavudde mu njeyoze n'emiyembe. Olwategeeza ki? Nja kufa n'omuntu. Ogenda kufa ne kasitoma. Oba etunda olinda kuyita emugama mu anko. Gabirinaayo ate atolotooma. Kasitoma. Kumanyokoza. Kati appetite yijja weebula. Ate omunyankole mukiga muba bbeeyi. Nsonga ki? Nyankole mukiga munyalwanda babbeeyi toyita yamugula. Nga nsonga kyalo. Era gwa munyalwanda bamukumye omunyankole yamuguze. Babbeeyi nnyo. Kati ekibaseeza. Akwesonga. Akwesonga lwakyaseera. Terina nkugule. Lindako katono. Buganze. Olwolamuko.
Ati banda sika ofisi sikiza. Isikuwa mwanzo kwangu bwana wangu. Alo? Customer. Asino gamba. Jendi. Oya. Oli bulungi? Bamutama yamba. Nakolere nino ningereba. Ebateshi. Neshanesterekegali. Nakolera kweno nyongala kwa yange tokujibasa bambi. Nina sente zange. Bambe tokujibasa nakambira kwenu. Tukoze tutya? Nura kashoki mitwala 5. Mitwala 5 ngulashi. Noreba. Longo nshanzunina. Nsangu mwena sigula mwenyana. Asitambuze. Wamwena zinga. Kakaga nokuleyo nyoko. Isonga kye kuseza bwetu nawe. Era ngonguza wekire kusera munonga. Tokwa yendo munyakole ba. Atibirishi. Hiba niwonire notaloka nyo. Sawa mama. Mama na Mande. Mama na Mande. Ne mulunyankolo soloka kola muri mix. Otya. Mama na Mande wange Mama na Mande ni oine limba. Remix. Neka kyako nawo kali ku album empya. Kali kwa album empya kunako. Kalala chaka jipya. Album empya nyimba empya mpitiri kuliko alusoka balita batya. Pali ya Mama na Kalema. Empale ya Mama na Kalema. Mama kapera. Kwa 25 years abantu abamu basola kubeera awo naye abaliyo bati bakyakyatabwa ate nga mwasigala ebintu bingi. Ate n'ekiswazi zija kujja. Ekiswazi zirina okubeerawo abantu balabe ekyo komedi n'obwana bwako. Kati baluyita batya olukulembera albamu ye? Empale ya Mama na Kalema. Mama kapera. Ngenda kwambala empale ya Mama na Kalema. Ngenda kwambala empale ya Mama na Kalema. Ngenda kwambala empale ya Mama na Kalema. Nakalega. Ogeza. Abantu bajja kukuba emiggo lumu. Tuwe mukali sampling yamu. Kamulinda aganike. Kamulinda aganike. Nyamulenge sale. Nadamasi. Aganike. Anange nyamule. Nangenge sale. Weda kwa mbali pale ya Mama na Kalema. 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 Kajeyo. Nakaliga. Ero chile twalabala bisaba twasanyufu. Kati akalala bakaita batya? Namungodi. Buno bwe balya? Ya. Mukyaliyo? Nnyo. Buno siwe buno bwalawundi? Njagala mashini ekola obuntu obwo. Ate mashini bantu babwekolera. Batya? Omuntu afumba omuceere n'aguteeka mu ngano ng'erimu ebinzaali. N'annyikamu omuceere guli n'akuba mu nkwawa. N'akola kakoolo n'asula mu fulambe. Ne basimba layini erwaka? Nga bagamba kalina akawoolo. Kumbe nkwawa. Wasoma. Wafubyemu akayimba? Ya. Sampuli wakati. Omusirikale n'ayoya, omukadde n'omuvubuka n'ayoya, pasita omusamize n'ayoya, n'ayoya, n'ayoya. Olona bakinoonya namungoni, balaganyemesa mukwano namungoni, tewala tagimanyika eno namungoni, balaganyemesa mukwano namungoni. Olona bakinoonya namungoni, balaganyemesa mukwano namungoni, tewala tagimanyika eno namungoni, balaganyamula mikwano namungoni.
kati kweyo album kwenjagala gwende kasooto nabo muteekeko enyimba tugijulirize wasoma nze ninayo nga 2 ezireredde nenyinza oyimbako olumu ndowooza oyanga 2 ninayo nga 2 olusooka baluyita toyi oba mwina bimwalinye muyange nga kweri waliwo omuntu atudde obuliwa nyabo tula bulungi microfonitereri abantu balina eddogo obwedda atudde bulungi yebambe bebanika papa nakangamo sigambye temama tereera ate agaani ezeeko mumalirivu tugira mukola tutya kati ogambe olina toyi akayimba ka toyi oyimba ku abaana bazanyisa toyi kyoloni wayimbe ku kyoloni omanyamu nti waliwo ebintu biri abayimbi babibuusa amaaso abayimbi bayimba ebintu ebimu bayimba ku mukwano bawaana bakazi bawaana sayi mayumba mu mamotoka naye nga waliwo ebintu babibuusa amaaso ate nga bya mugaso nga toyi kino ekifono kiba nti kirina toyi bakiggala toyi kyaki nga kirina toyi bakiggala gavumenti yennyini tolaba nti bino twekalakasa ne batukuba netukowa negezewera toyireti lwevaako ababeere malewera toyi gavumenti baweviirako naye okwekalakasa kwa toyi okutegeera bulungi kati bino ebya bobi wine byetumanyi tugenda netukuba poliisi amayinja netukuba omuka netudduka okwa toyi poliisi atunudde nomumbo dui agenda otulule natoka embiro doi jukira bagenda basasanyawo namukubo paka buli omu gyabeera kati ate oyimulina ogenda okukola mugenda mubuuka mibuuke muti otegeera atalina sitalina n'ogulinyamu ate ngaolina appointment kumuwala andi osanga naye yakulinyeemu nga mugwadro keeko naakayimba toyi sampulira onookateekako kwa albamu oba tookateekeko oyogere ekigambo eki kagendeko kwa albamu toyi egende kwa albamu basiimi mwe bali abapamira abanyume bali walinga okyongeddeyo nze nkisazeeko obusazi ngaokyongeddeyo nze nenkisalako kati akayimba akudyeka olinayo akalala akala kabyabulamu kulya njabuli munauganda ng'anyirira kulya abamu tebeeriisa babala esente naye tebalya oluyimba lwo nutrition bantu kulya bulungi naye nga olya magi eggi olungi waliwo n'abaana abato bagala amagi gageza mangu so oluyimba lwo lukwata ku magi kulya magi sampulira